Oluvannyuma lw'okukontana okw'enjawulo abavuzi b'amaato okuva mu masaza ag'enjawulo baakuttunka olunaku olw'enkya mu fayinolo z'empaka z'okuvuga amaato ezigenda okubeera ku bbiici ya Bunjako. Tulinamu amasaza 18 agakwalifayinga naye nga gonna gagenda kuvuga okusinziira ku points zeba accumulating okuva eri ku semi-final. Abategesi b'empaka zino batunnyonnyodde okuvuganya nga bwe kugenda okubeera. Empaka ezisooka eza meters 1000 zitandika, tuddeko meters 5, tuddeko aba lowing, empaka endala eziyita eza lowing nga nazo zikola meters 15, then ku ssaawa 8 kwennyini tukole finals nti ezigenda okulaga omaani asinze kubanga zino ezisooka scoring max. Empaka z'amaato zino ze zimu ku bijaguzo by'amatikkira ga Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi agaaliyo omwezi oguwedde. Naye mu finals zino tujja kuba tujjukira n'amatikkira ga Ssaabasajja ag'emyaka 33. Ebintu byonna bibadde bitegekeddwa bulungi, amaato gonna gakoleddwa bulungi, abazannyi baffe bonna bategekeddwa bulungi. Tusuubira omuzannyo guno tugenda kutuusa kugenda ku level endala. Tutegeddeko nti waliyo ne ttiimu z'abakyala ezigenda okubbinkana mu mpaka zino. Olaba emabega waffe kati ku ssaawa zino abakyala beegezaamu okugaba nabo bagenda kompitinga segment eyaabwe. Ekintu ekyo kigenda kuyamba nnyo okukola gender balance n'abakyala okubasikiriza okubeera mu muzannyo. Minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Robert Sserwanga naye aliko by'atubuulidde ku nsonga y'amaato gano. Tuyinza okuba nga ennyanja eno tugifunako kitono nnyo kitwandifunye. Kyova olaba Obwakabaka bwa Buganda butunuulira abantu ba Kabaka abawangalira ku mbalama okusobola okufuna mu ensimbi nga bakozesa ebyetoolodde ennyanja. Era tutunuulidde emizannyo egizannyibwa ku mazzi, emizannyo egizannyibwa mu mazzi n'emizannyo egizannyibwa ku mbalama z'ennyanja, kulaba nti ng'Obwakabaka tubiwa enkizo. Nga bulijjo abawanguzi mu mpaka zino bakuvaawo n'ebirabo eby'enjawulo. Regina Nalujja agafeeyo ku Spark TV.